Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu ky'omuziki. Endobeso. Kale omutabizi abayingide omusawo eno yennyini tunashukuru sana kwa kusikiliza wewe Luswahili oluwulidde. Kale tuba tuyingidde omutabizi olunaku olwaleero. Hasadi wangi taata jebaleko kale mzee ono kadima namayanja ne kabugoza tuli ku BT FM wano mutabizi wangi nsanyusa okubawuliza bannange kale dadi bulijjo kadima nkunoonya nga nsindika message ngamba oba olinzira muddi bannange nkubye munnaye akadde kaba tekanatuuka era bwe katuuse ke kasimu kano koolabye era kansuubire nti obubaka bwange bunaatuuka eri omuntu wange ategeere kiki manyi n'omuwala gwe njagala omuwala oyo bamuyita Mire naye nkoze buli ekisoboka okumulaga nti mwagala naye omuwala byonna tabiraba akulaba ziro kugambye buli kyenkola kyonna ndinga ayiwa ensaano ku mazzi kiki kyekiganye ne bwe muleetera kino ne bwe mukolera kiri ne bwe kugambye byonna talina kyalaba oba omukwanidde ebbanga ki kabanga katambuddeko ye omuwala gakinnemye okutegeera naye ne ŋŋamba kankunoonyeeko bw'anaawulira ensonga zino nga nzituusizza gy'oli kanga anaamanya nti ndi sirias siri mu bya kiyaayi nti oli sirias adi ye mu kugaana kwe yagamba ki kugambye kaddima gamba naye sikitegeera butegeezi kwe gatandaga nti anjagala naye nga bumanyi nti omuntu ayiwa buyibiranka azalawa azoleya buzoleya oba omuleetedde ekikuga n'okugamba nti weebale oba ng'olina kw'omuyiyiriza kiva wala naye ng'ate mubeera ku kitundu kyekimu oba abeera walala kale waali weesuddeko akabanga akatonotono si kanene nnyo yemmire yemmire oba alina omuntu we gwalaba omulala nga gwe ate omuyingiramu simanyi ate takiŋŋamba takigamba kiŋŋamba bwe ali awo gamba mbuzaabuza simutegeera bulungi naye kadima eri famire ennungi balina empisa abantu balamu butuufu neetaagamu omuntu naye njagala Mire akakase mwetaaga ebyaddala kakati kitegeeza oyagala mukakase bukakasa nti omwagala era nsaba nzikirize bwe guba mutima nzigulirewo nnyingire akutegeera bwe naamugamba Hasani erinnya alimanyi kale saagala oveeko naawe njagala obeeko nga mukubidde njogereko ko naye tulabe kiki ekisibye naabo nzadde oyitoyinayo omuntu mulala siina ate nandibadde mutawaanya waliwo abasajja nga bazibu nga awuza siina bino biri ate ng'alinayo omuntu omulala kati nawo gye bali batabula munnange kaddima siinayo yadde ekiyenje oli singo ndi singo omutima gwange guli wa Mire kale kamukubireko tuvaako tulabe kale taata Hello? Mire wangi mukwano jebaleko kale bambi nawe jebaleko obulamu bugamba ki obulamu bulungi kompozi gwe kakati Mire nze bampita kadima nkubidde okuva ku BT FM wano ku radio yes sir nga njagala kwogeramuko naawe akadakiika ne butaba bungi ensonga ki oba mukwano kakati Mire omwami gwe bayita Hasani omumanyi Hasani atugambye nti Hasani manyi bangi Hasani kizza simanyi oba ekizza atuwaddeko limu atugambye Hasani naye atugambye mbu wakwana mutegedde kakati nga yatukubidde agamba bambi amaze ebbanga ng'akulaajanira ebyalaavu akwagala naye nga bambi olinga atamufaako tomuwabudde kati nga njagala njogereko naawe mukwano tumanye kiki ekiganye naye bannange omusajja oyo oba lwaki teyeewummuzaako kati ensonga ze yali badde akwata nange bulungi ate azitutte na ku leediyo nedda omuntu aba tazze wano kukumulisa oba kukola ki oba kuzikwata bubi naye aba bambi ayagala kukakasa kunkakasa yali nkakasizza naye nze omusajja oyo saagala muliira ssente z'oyo musajja simwagala ekyamazima tomwagala simwagala naye simanyi lwaki atannemeddeko kuntuuka n'okuntuusa ku leediyo kiki mukwano ekiganye simwagala simwetaaga omuntu oba tomwagala ate tebiba byampaka tomwagala bwagazi simwagala saayagala namuliira ssente ze anveeko asobola okufuna abakazi abalala oba abawala abalala abakyala tuli bangi Mire wangi oba tukiwe obudde tuleme kupapanya ayinza okuba nga obudde bwakuwadde butono nga tukiweemu obudde tulabe nze sikiwa budde ye sijja mwagala agezeeko ewalala okirabye nga tojja ja kusobola ate kati katandise n'okunteeka ku leediyo sina budde nedda ekya leediyo mukwano saagala kigende nnyo ku mutima nti omuntu takuteeka ku leediyo lwa bubi laavu yeeba emukozesezza
ngala general dambi ali nimire wanji tewali kachansi konna sina chance je muwa mire mukwano wanji nange mpaka chance kwano sobola kuberera omusajja singa nali wakujikuwa singa najikuwadda banga lyoma lye tumaze ddene naye olaba kyagaana ekyo kyo yagala nkole ze nimwetegefu okukola buli kimu nedda mukwano omukisa tibakakamukake munnange kati nkole ntya kuba ekyamazima ne bwe ŋŋamba nti nkwesonyiwa mpuliranga ebyaddala sisobola kwesonyiwa osobola okunneesonyiwa kuba tetwazaalibwa babiri twazaalibwa ffenna onsanze bukulu lwaki oba tonneesonyiwa anti nange siyenze naye omutima gwe gunkaka wano gukakkanye ebyo bye tubikkakkanyanga foloza tetulina be twagala nze nange nyina siri mufumbo naye nyina omuntu gwe njagala buli omu alina amulumya omutima taka kyansi sisobola gikuwa mukwano nange nyina omuntu gwe njagala mulina nsula naye kiro kyonna nakati wendabira yano nkooye kati sirina budde bwe mukwano noonyayo abalala mire kati boboganye kati nfunire oli mutowo penina ani oli mutowo penina nze kati nze nyina obudde obusobola okukwanira bato bange ate kati bwoganye nkulajanidde oganye kati nzeyagala nkole ntya ova kunze atodde ne ku muto wange bagambye ekika kyonna ogenda kimalawo wabula kasajja gwomanya zitamanya nti olina kasiruka gwagasimu yange ze twensiriwalirako abalala mpa mutowo nekyo nakyo kikole kikala obeere mulamu wange Asani kadayagala mukazi mulamu ate okuza otya nti ate okuza otya ate kuwulidde omugamba akuwe mulamu we wani penina bw'abeere mulamu afuuke mulamu wange bw'aba yaganye afu ate wakubye kukwagala buno oba oli anti ye mugambye aganye kati aba alina kunteerawo muganda we gwolaba kisoboka anti kati waawe alina okugirirawo omubiri nemetawanya ekika kyonna taata tweyanziza nnyo ssebo omuwala aganye nkusaba muveeko mwesonyiwe kanomereko osanga anaatera ajja kukiraba mu maaso nti nze yali omutuufu lemerako tewali mutawaana kale taata kale tweyanziza nnyo ssebo neyanziza ssebo okunkubirako awo ayagala okuyirawo omubiri alina okutawanya kika kyonna ajja tutawanya n'omukulu w'ekiko babeddira kiba kale wanchai BFM wabala okuweereza mukulu kadi nawe okuwuliriza oyogerako ne kayita Benoni Paatu nga tujja kuwaamu obudde n'abapya olulala naye mwesootinge kakati mukulu kadima ku mulamu anteesa bwe nti esebo ngamba nti musajja munnange otamala budde bwe yeesonyiwa omukazi abakazi balinga bijjanjaalo ssebo balinga bijjanjaalo abakazi balinga bijjanjaalo anti alegeza nti bangi ke bali kubula BFM alo esebo je baliko sebo nawe je baliko boss ogaka no mwana omukulu Ivan kuva na kaseke butonya oyogera ki ku ky'omukulu nga bw'omuwulidde mukulu anonyerevoze omwana mwesonya anonyerevoze ezo sizize webale nnyo webale ddala BFM abudu mama sonko waffe ogamba atya mukwano je tuli muna ugamba otya okitegeera wamma weebali emmere ewooma nokulira mama sonko mulimuna oyo omukazi naye kituufu naye bati omwami yeewummuze oli omukyala tamwagala n'amulemerako omulemezi okitegeera muyiga okwewummuza tweyanzizza kabogoza bagende nti muyiga okwewummuza bwemutewummuze oyinza okuba muleete weewummuza BFM kabulaza seebo assalamu alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuhu kabulaza nkwagala nnyo nze asinga munange kubeera ku BTFM tetuviirako yeyammwe yeyaffe Masaka yona naye kumanyi nti ova nyumba ku nyumba nga BFM ekaaba nange yamaanyi nnyo omanyi kale olaba waliwo ebyogamba nti just kujubisa naye waliwo ekintu kye bagamba nti okuwuliriza n'okuwulirizibwa kati eneewulirizibwa kituufu nga kati kyemanyi yonna eggwanga lyonna liri mu kuwuliriza promota muti abashafrika ekitala nti musano kwafulanda saluni mu kirumba Masaka esebo naye bambi ye Hassan veeko buvyo agambye talina yadde ekiyenje anoonye gwayiya mulala abakyala bangi
leke kyatu kale webale nnyo mukwano we bali kuweereza amanya nze Haji Kasule Rashid nga mbeera Kabuwa omwana mulezi yakozemu n'ensobi ogamba otya munno gw'osuubira nti nno oyagala omupererezi paka lwanakkiriza ate n'ogamba Wakiri bampeeyo Muganda wo kitegeeza nti ojja kubeera nga ne bonoba omuwasizza ojja kutagalira ne ku baganda be omusajja awummule hajati wuno nze sigadde ndi Haji Kasule kadima mukwano we bali tuweereza amanya Hajati Namponywa ne Kabowa naye omwami tali siriyasi bw'obaako ky'oyagala nze mmanyi nno y'abakazi yeyeesi yaligumiikiriza yalimufunye teyalisabye muto wakoze ensobi awo sigadde Hajati Namponywa ne Kabowa Hajati no y'abakazi k'olisanga yesi yenga yeyesi nga no yenno kale njagala okubeebaza okubanga mbadde mutuuliza nkomola ennyimba zigera kubeera mwenda ezisinga okwokya so kuno nnyo bane twetaaga omuwala asobola okukola ku reception ya studio omuwala oyo olina okuba nga ate oli wa AC4 nga wasomako at least mpaka mwezi 4 bw'oba kale kinene nnyo nga senior 6 nga tewasukkawo nnyo twetaaga omuwala oyo ng'abeera kumpiko ne kamwokya olina okubeera ng'obeera Bukoto Ntinda wala Bukoto Kisaasi wala Musasa awo kyanjanga kumpi wala nnyo ate ku bbiri Wandegeya ku bbiri Wandegeya Kaleerwe Mulago Masaka tokuba Bujuuko tokuba oteekeddwa okuba ng'obeera mu bitundutundu ebirinaanye namba y'essimu enamba y'essimu eri 0702 23 23 23 kanjiddemu gumu 0702 23 era eyo ye namba gy'okubako ng'oyagala okukubira oluyimba aba Dibro Music Studios ekamwokya kale akumira atakumira mpeera nze nkomawo n'ennyimba zigera kubeera mwenda ezisinga okwokya mu kibimba musule bulungi